Wow. OMULIRO GUKUTTE store eza Kkampuni ya dust handling services nga muno mubadde muterekebwa obumu ku butimba obadde bulina okugabibwa eri bannayuganda. Kigambibwa nti omuliro gwasoose ne gukwata ne baguzikiriza naye ate ne guddamu ne gukwata ekiro. Basobodde okuba nga boogerako n'abasasi baffe ne bataanya byonna nga bwe byabadde. OMULIRO GUKUTTE Kkampuni ya dust handling services esangibwa ku kisaawe eky'ennyonyi Entebbe nga kigambibwa okuba nga omuliro guno gukutte store mu batereka ebintu. Ebimu ku bintu ebiyidde kubaddeko obutimba bw'ensiri obwa gavumenti bw'erina okugabira abantu era nga guno gwatandise lunaku lwaggulo ku ssaawa 8 ez'emisana ne baguzikiza ne guggwawo kyokka ate ekiro ne guddamu. Ensonda zigamba nti omuliro guno gwandibanga guvudde ku babadde batikkula obutimba buno kyokka nga mulimu abadde bafuuwa etasigala. Poliisi Entebbe n'ebitongole ebirala biyambyeko okuzikiza omuliro guno era bwe tuviiriddeyo nga bikyalwanagana nagwo. Omwogezi w'ekitongole ky'eddagala alina by'atangaazizza ku muliro guno. Kituufu wabaddewo omuliro mu warehouse yaffe emu empangise Entebbe ng'eno tubadde tugipangisa okutereka obutimba bw'ensiri bwe tubadde tubuunyisa mu ggwanga. Naye twagala kukakasa bannayuganda nti buno obutimba bw'ensiri bubadde ne insuwa oba omuzungu kyayita insurance. Era tumaze dda okukola entegeka okulaba nti tebabaawo disruptions mu kubunyisa buno obutimba bw'ensiri. Twagala kwebaza Uganda Police ne Aerodrome Rescue and Safety Services abazze mu bwangu ne babanga bagezaako okuzikiza guno omuliro. Era tukola buli kimu ne authorities oba ebitongole ebi-investigatinga okutegeera kiki ekivuddewo guno omuliro okutandika. Byawandro Bone, Crossroads TV, Omunnyo.